Ozi mwangamba foreign policy tetujeetaaga okujjako Museveni. Forgive them father. They don't know who them deal with. Nabagamba just ebeera time. Ebeera ki? Ebeera time. So ekiri mu Uganda? Yes, nabagamba. It is going to be a mistake. Senga Minister ya Foreign Affairs President agikwata n'agiwa omulala n'atagiwa Shama wammwe. Bannayuganda mwena mweyiwe ku nguudo mwekalakaase. Kubanga revolution wali enoonya omuntu ategeera policies. Yabaleetera Shama nabagamba nja kikola paka nga Museveni tumugjeeko. Okitegeera? Eno policy y'Amerika nabagamba yefuga Africa yonna. Mulaba Donald Trump just gundi ze yataddewo Africa yonna evuddeyo yenyeenya. Ekyo kye bayita foreign policy. American foreign policy yefuga ensi yonna ng'ogjeeko ezokazoke ziri mu communist states. Ate ne communist states zino nonno eziri wansi wa Russia ne China ezimu ziddukayo kwetaasa kubanga zifugibwa ba dictator. Naye nakugamba mu Uganda senga tunategera policy eno ne tugikozesa bulungi nga weyina okukola. We don't have Museveni. Ekyo nkibabuulira. We don't have Museveni. Tulabedde ba dictator bangi abagudde nga bagibwako foreign policies. So mu Uganda embrace democracy and human rights. Senga munamanya engeri gyekolamu. We don't have this dictator no more. Bano babadde nga azannya nabo komedi waabwe w'ebyobufuzi babeesije baani baali bakimanyi nti foreign policies ezijjako Museveni. Baali bakimanyi naye nga babazannya. Teri mu Uganda kyolowoozaako kitakoleddwa ku Museveni ku mulembe gwe tekiriyo. Abantu balabye nga beekalakaasa, abantu balonze emirundi n'emirundi. Lwaki Museveni abadde tanyeenyezebwangako? Tulabye okwekalakaasa kwa kabaka kwali kw'amaanyi, tulabye okwekalakaasa kungi nnyo. Lwaki Museveni abadde teyeenyeenya? Waliwo eppeesa eri. In fact abiri. Eppeesa ya 1894 n'eppeesa ya 1962 libadde terikwatwangako. Omwana yali kutena replacinga. Yensonga lwaki Africa yonna eri ku bonkenke. Uganda in general nagambye byange bikwatagana nnyo na Uganda. Tufunye ekibuuzo ku Bukedde TV nti mulowooza ku BBS nti mulowooza government ya Uganda esobola kukola ki okwetaasa envumbo ezagitereddwako America. Kakati ekibuuzo kino nze munna Uganda alina ansa entuufu eyakwe era Museveni senga akikola Uganda yeeteredde akole kino kye bateesezzaako. Nkiddemu akole kino kye bateesezzaako. We yasinkanye ambasada wa Bungereza ne ambasada wa America bye bayogeddeko byabakolako byennyini ebyo. Wamala okubikolako Uganda egenda kutereera. Nzimba wa answer entuufu. This is the only answer and it is the right answer. Senga Museveni akola bino bye bateesezzaako Uganda egenda kuwona akataabaga keegenzemu. Naye senga tabikola is going to face the wrath and it is going to sink like an idiot. Zizenga mponinga abantu bano kubanga nabagamba I don't gamble manyi policies zino wezikola era manyi consequences zaazo. Nebaza Katonda ekimuntu atuwadde obulamu nange nga wendi nga nzaba provinga videos zonna zetuze tusoma. Kino ekintu bakiyita American foreign policy ekola etya ye kyankalanyiza Africa yonna. Donald Trump gye yakutteko okitegeera n'ekyankalanya Africa yonna eyo bagiyita American foreign policy oba togimanyi. Teri atagenda kuloza ku kino olutalo baluyita de-dollarization. BRICS, the battle for African minerals, survival for the fittest. The West is back to colonize Africa again. Nunda kugambye gwe muna Uganda wala ba dictator akutawanya kyokola. Meeting eno Museveni yakugambye bayogedde ku shared interests za America ne Bungereza deni ne Uganda. Interest ziriezi. Leji. Ibakwasaganyaawo. Bagita democracy ne human right nchiddamu. Museveni bayogeddeko ne ambassador wa America ne Bungereza omulundi ogumu. Shared interest bagita democracy na human rights wabula commercial interest za Bungereza na America. Uganda kyalina okukola ku lwa America kubeera mu foreign policy ya America ne Bungereza gye bayita democracy ne human rights nga wezirina okukola. Senga zigaana okukola Uganda ebemenya endagaano zino waliyo okubwa nabagamba waliyo okubwa. Zino meetings zemula Museveni najja na posting nga abasiriwaza. Nebiri byasinkana ba lobbyist ne bajja ne bagamba simanyi bagenda kugira simanyi kumujjako sanctions nani tamongo bali babalimba. Bamubuuza sebo BRICS wagino namuki. Beebuzo byalina okutta kati. Kubanga BRICS emujja mu interest z'abantu bizino zayogerako. Era nabagamba nti wali red we yagamba democracy kitegeeza kalulu. Museveni tulina omuntu alamu kalulu tumukuba kalulu akali free and fair. This is the good news I have. Zino muziraba. Mpajja ne mbagamba ku musango gw'omweni omwaka oguwedde. Saagu bagamba ne mbagamba guli postponed. Kakati date bagituwadde. ICC egenda kuddamu okutula ng'ennaku z'omwezi 9
omwezi gwa September omwaka gwa 2025 tuba tubuzayo omwezi gumogenda mu kalulu omusango guno bagukomezzaawo. Why am I smiling? Why are you smiling? Why are you smiling, you people? Why are you smiling? Omusango guno, the idiot reported himself to police. The fool reported himself to police. Museveni yekwata ne yeropa mu koti. Kakati agenda kunyonyola where is Kony. Bakugambye bagenda kulya hearing in absentia of Joseph Kony. Tukimanyi nti Kony taliyo. Netu akamala okufuna UN report. Ekakasa report yezi. Bili ngazika kasa nti Joseph Kony. ADF government ya Uganda yeyatekawo Kony. Kony taliyo. Kakati Museveni oba yali agala kakasaaki oba yali agala kakasaaki Katonda yamanyi. Museveni yagenda ku police ne yeropa ngalopa Joseph Kony mweno case. Nabagamba omweni bamulina era bamutadde mu komera gyali. Omweni ono yalwayo Museveni. Museveni tufuna report nabagamba wetumala okuwozesa omweni first gundi eyasooka. Bagamba ati nno baddeyo bakole investigation, fresh investigation. Ekyazisaamu ne investigation zaawa eze Congo ne baziddamu bupya under ICC. This is the Rome Statute I'm talking about. We muli bino. Okitegera? Ewe izija wano manya tukute ku Rome Statute. Wompulya nga njogera ku ICC manya Rome Statute gye mba nkutteko. Okitegera? Museveni yeropa ku police. N'abagamba waliyo Joseph Kony. N'ate saawa eno tulina UN report etugamba ADF yatandikibwa government ya Museveni. Twin bombs ezakuba emirundi ebiri nga zikuba abantu bamwe. Yali Museveni. Justifying anti Kony jali ADF. Era ebbanga lyonna abadde nga asiriwaza ensi nga bagamba nti n'okugenda e Congo yali agenze kulwanyisa ADF. Naye ng'alimba. Is the real M23 in Congo. Whereas for the UN report says Museveni is Kony. Nobody mau. Kakati abantu ba Northern. Tag for me Otim. I'm going to change this in English. And the other idiot who is an oldie fox. Otim, before you chase away Bobby Wine from Northern Uganda, do you know that it is Museveni and Nobody Mau who are behind the killing of the people from Northern Uganda? Do you know that ADF has never existed? It is the government of Uganda, according to the UN report, that started up this Allied Democratic Force group in order to win the US favor, to act as the best puppet among the UN puppet, among the US puppets that they have ever had. So last time I saw you yapping and shouting that it is our president who is a problem to the youth. My brother, style up. Museveni, through Mau, killed your own brother in disguise of Joseph Kony, because Joseph Kony has never existed. Never. It was Museveni who started ADF, the Allied Democratic Forces. Now, Mr. Otim and other idiots, I want you to follow up the ICC hearing that is going to kick start on the 9th of September. The year is 2025. The hearing of Kony versus Uganda, the government of Uganda, because it is Museveni who was alleging that there has ever existed Joseph Kony. Yet in actual sense, we have the UN report which says Kony never existed. So, to my fellow people of Gulu or Northern Uganda that lost loved one, the actual sense and according to the report that we have from the UN or the United Nations, this was a certified report from the professionals. They are saying ADF in actual sense has never existed. But it was Mau and Museveni's plot to lie to you that Kony ever existed in Northern Uganda. We have a report on that. So, people of Northern Uganda, I want you to start following up. Your son Ongwen is in prison. And Ongwen being arrested, the UN or the United Nations started refreshing the investigations in Kony's crimes against humanity. That were alleged or reported by dictator Yoweri Kaguta Museveni, who started up the Allied Democratic Forces, is the one who terrorized your people, who killed your people. And your son, Nobody Mau, all along has been lying to you because Joseph Kony, in actual sense, has never existed. And it is Museveni, the same person, who is terrorizing the region of Congo alongside his brother, Paul Kagame of Rwanda. They are the people who are terrorizing Africa, Uganda, and the whole region. So, the people of Northern Uganda should not be lied to you. Whoever is lying to you that President Bobby Wine is the problem, let them come out and explain to you the UN report that alleges it. In fact, it is not an allegation, but these are real facts that were investigated and a report was made. Museveni is the real ADF. ADF in actual sense has never existed. Respect my people, them. People power, our power, for God and my country. See you in the new Uganda. Together we can.